laba nono ekyamujje wa Rashida kiki gali amaduka g'obugaali gago Asha ekyamujje wa Rashida kiki ani Sekajja simanyi ekyamulejje mu ayina ne studio eko ebifaananyi sebo muleme kujoga musajja waffe we mutyo mukwano gwe mirundi emeka lwongolaga ga Sekajja yakubye ebifaananyi ku mukolo ayina okubeera nga yadda mu kwemuula baby sitter omanyi bwobe emirimu guli omulimu omuntu bw'aba akuleese ku mulimu oyina okukola omulimu Sekajja kati ayina okukola emirimu kyose ni Beka amwagala ko linga abuusa ku baana baamiri oyogedde kyaki mukwano anti abaana baamiri yazadde owegwe yazadde itizoke naye bali be bakulu ate balina okulaga laavu lwa nsonga kitaabwe okuba nga si yaliwo essaawa olyo taata alina okulaga maama mbu am the dad naye kenyini yavayo n'atugamba abaana bange bafunye taata tubaaniriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda amanya n'eddoboozi nze Asha n'ava Namatovu era ng'olunaku olwaleero twayingiddewo dda oba twaguse dda n'olulenzi baluyita batya olugogo ate tebandoga soko bagambe tebandoga temumuloga kana kakamiliyoni akape kagenda katya bannange nabaleka mu advances sirina bannange munyambe manyi kati ebirozo biriko kuche tugenda ko planes ne bajja dukola corporate bannange kankolera kugamba tabawa advancement sibawa mu advance yes kamiliyoni yakubye naye kimanyi kamiliyoni ta disappointing sawa yonna emyaka n'emyaka tuli bumu baye natandika sebo yatugambe mbu akamyuka Kenya wano kaba Kaganda nagamba from junior to senior naye naye kamiliyoni bana ye namukkiriza okimanyi essaawa yonna buli kyajja essaawa buli kyaleeta Prince kamiliyoni ye twamukkiriza abala twagaana naye nga amanya n'eddoboozi Prince Liam official yewe wamwera gwe mumanyi munonyeko wonna Prince ne badaye nebaza abantu banga ba TikTok banjagala naye guno mwaka nga tegunda gwako mbagalamu emmotoka nabagambye mbagalamu emmotoka ate nkumanyi njajje bajjamu njagala mulina okumpa emmotoka wave kachiri ng'osiibudde era n'omukadde namugamba naye nayogera naye naye nkimanyi munjagala banjagala naye nga te Asha naavo kimanyi nyina abampalana baani abo twabaleka mu advance bebamanyi buli omu abeere mu layini buli omu abeere mu layini ye mukwano ba ex maama omuntu tayambaleko tanyomeeko maama talinyeko nnyonyi gendako bulaya mbu lwakubanga tazimbe lwakubanga omunooma mundekemu bakwesonyiwe ate nenava temumuluga mumuleke banenze bandeke nakoowa stress n'abazindeetera okitegedde n'aziwunyiriza okuzindeetera maidiya gaawe ekyatuuse naye ng'okubaweereza tusinziira ku Silverback ekifo kiri kusala malodi gono munnange yeetaze ebyokulya n'ebyokunywa janguko wano kafa kalungi ddala booza ne ku mmotoka wali eri ng'otudde wano olunaku olw'Emande babeera ne pizza buy one get one olunaku olwokuna babeera ne pizza buy one get one ate balina ne ka washing bay balina ssebo ne balista akola ka cocktail wali kakyaya ak'omulembe banajja ku Silverback omulemu obulamu obwemaze naddala kati fe abantu abavuddeko ebulaayi tubitegeera balina nnyo ebintu ebiri international waliwo n'abalina abasajja abali international babaleeteko wano nkuba ndaba n'emmere eri international si bye bino betugenda naye nga Asha nava tulya waliwo omusajja waffe atera okujja nayogerako nagamba True Leader 123 gemanya mawulire gannaku ge twateereddemu ate kiki lwakubanga akasimu kandi wala twandikubiddeko Frank abaho ensonga ezo azimanyi nnyo yagafunye kiro netamala emirundi kigambibwa mbu True Leader ne Mariam bali ku bunyogoga naye tetuli sure Mariam oba naye kwali abaho talimu oba tewamukuteho kuliko ekuli eyataimu kalike tulese eri naye tumukubireko twande mukubidde mukubireko
Why? Twabadde tuli awo nagenza okulaba nga abaana bagaleta breaking news. Olaba kisoboka bagambye bwe yasuze ku CPS kibuga ekikulu Kampala kankubireko ex wange Frank bagita Central Police Station CPS. Abamu ndo tebakamanyi kyekategeeza bamanyi CPS naye bombuuza bamubuuza ajja kukwata naye bannange byesi byangu sooka omuggyeko nga bwe twogera owaayi abadde yavaayo ku ONC tetwakoma okugendayo yali yakwasaganya ebyokumpewo bagiyita media bagiyita batya mu Luganda emitimbagano ebigenda ku mitimbagano nange munnange anti njagala nnyo Munnayuganda kyanategeera ng'akwasaganya ku byemitimbagano ku kibanja ekya Ajati nga gwolina okutuukirira bw'obanga weetaaga ekintu kyonna ka interview eri Ajati because bitya you have to see true leader. Abaddeyo wamu ne Mariam omuzaana omumanyi munnamawulire oyo journalist akiruddemu nnyo nno ekintu naye nga kigambibwa mbu tuli mu mbu nze omanyi nyina abantu benjagala okukakasizaako kati ng'oyo gw'obadde okubira mwanakuwa amawulire nja kukkiriza naye ekintu kyendabyeko ku social media simanyi oba kyekituufu bagambye mbu omuntu ng'oyo n'agamba nti Prince yamututte ekirimu gye nomuhonje babadde anti ebyo byonna biri mu mbu ne Hajati byonna biri mu mbu sokoddemu okubire omukulu tulabe tetwagala hiyase twagala nnyo nga gava ku abaabo bamuli bubi kati bamuli bubi naye nga kyolina okumanya wetubadde kyo kituufu wanalabe ne Tamale Emiwindi nga agoogerako n'agamba tulida kituufu bakoze eki bamukutte era ne bagamba asuzeewa ku CPS Central Police Station kibuga Kampala naye fenna twebuuza kiki buzibu ki kubanga sikando ezibadde waawe mabega waliwo yayogerawo ebintu b'obijjukira biweyogerawo nedda waliwo ne lweyakoonako ku Jeno ayina engeri kale ayina engeri gye yakyogeramu nga tekiri direct nga kiri indirect naye Prince gw'olabanko video nanga yavaayo okwogera kwa Jatadija naye byo nali mbiraba bulabira kati tuyinza okuba nga twogera bino tetumanyi kituufu kyeki naye nze sirabangako video kozi nga abadde ayogera mu bana abantu like baffe n'akunyumizaako Prince kino nekino oba okitegeera naye bwe kiba nga kituufu kibi kati andi golina okumbuuliza njagala ombuuliza oba ne Mariam mukwate Mariam babadde babeere batujjukira bakola akantu mu mmotoka naye waabanga yayogera bwati Prince ekyo ekintu twakyogerako ne last time mu bulamu bw'ensi Prince tugenda beera bamukwano leero enkya twawukane tetwefiirako obulamu abwe buba bukomye ate nze nyina kye nasoma Asha omugagga mukwano gwe sente ze n'ebyobugagga bwe gwe ne bw'obaawo ng'oli mukwano gw'otya kati n'ekirala kiki Prince waliwo abadde babaagaliza okubeera ewa Ajati waliwo n'abadde bakola ki tebabaagaliza n'ekyo weeki Ajati Adija Namyalo yakavaayo n'ayanjula ttiimu ye eya media erimu abaana bangi waliwo Kawato waliwo Byemufokasi waliwo abadde yafuna gundi abadde alina abagagga abalala awo naye kyenjagala omanya ekituufu Mariam mukwate si mukwate Mariam I'm not sure anti omanyi baba bagatta bagamba ye ne mukyala we Asha toyinza kunnimba tebajja tutuuza mu kigambo akubye Frank mukwate Frank Abaho, how are you? Ngombuzeeko mukwano kati twakomawo wo oli otya Frank oli otya bannange omuntu omukangamu bannange munanemesa abasajja bwe mutyo bannange ani amuggyako tulina
abantu bajja muwulira tujja mufuna kakati obwayo badde okyannyonnyonnyola Hajjati Namyalo yavaayo n'ateekawo n'ayanjula ttiimu ye empya erimu Bakawato Byemufocus mulimu ndowooza bonna baddeire Uganda Senchai gundi ani omulala nga bw'obamanyi abaana abo abali ku TikTok bona media TikTok ba TikTokers abo abapostinga bannamawulire balina ekibiina kyabwe mwe batambulira Hajjati yavaayo bannange Frank Abahu yesimu yeebeera bizali bannange nza mpe nno ogwomukwatiranga amasimu kakati ttiimu eyo bw'ajanjula ne kindaga anti kati naaba abaana abamu olunaku olwo Hajjati lwe yali ayogera nendaba abamu nga bagamba yali yatulemesa dda nga bagamba True Leader yali abalemesa okutuuka ewa Hajjati naye nga nze simanyi omaze Asha saagala nnyo kuwanda bigambo nze naawe twali tubaddeko ewa Hajjati Namyalo n'engeri gye True Leader si yatwaniriza omunda nitukola naye ne video bino nga tuli bacamufu nga tuli bacamufu nnyo tuli baawamu naye neewunya okuba nga baŋŋamba ate yali mubi naye nga nenga kankukwateko mu bugalo webale kuwooma ati abali bagenda kubuuza nsonga ki bannange munyiige ate guno omwaka Prince must ride I have to ride Musaaga nja kugivuga agavudde US Canada America yafunye naye baaba mu binene ate nga byamabina naye nga Akram omulaba ne Hajjati namulabye yeegumya mukwana alinga atamutuyombera kyokka baabano bannamawulire bali wano kyokka bannange eramu ne bw'ogigwamu olunaku lumu mukwano nyumirwa nange kituufu ki yagambye embu nno ye dokita naye ate yavuddeyo n'atujjukira divorce gundi eyo ebbaluwa ya divorce wadda following up TikTok naye mukwano yeeswazizzaamu olw'ensonga lwaki yeeswaziza gimbuuze atya Prince tubadde ffenna twawukanye wasizza ki ekindeeta mu mawulire okunnyonnyola eyavuddeyo kulaga mbu ye Nakram bakita lwaki avaayo kati lwaki luli we twakyogera nga yeewakananga yagambye dokita asigala dokita naye mukwano n'ekirala yawona omuziina gw'omusajja oyo bannange abaana baŋŋambye owaaye mbu yakwatamu wa Pretty Nicole ye nange nakiraba nti yakwatamu omusajja yavanga ku Busaabala ne Salama Road ate Nicole mu kasitole ke yali atunyiyaga yeekanga bwekange n'amulabanga ate banatutuza ku kigambo bya Nicole video gye ziri nga nnyonnyola oyo omusajja by the way yagamba mbu yali ayingira bwati n'amwekanga n'alaba n'amugamba sorry necessarily speaking Prince oyo omusajja yali aswaza Dr. Kulusumu lwaki Akram yasiibanga kusala amakuno ng'ali akakoola Akram yanywanga enjaga Akram alina ebintu bye yakolaakolanga nga biswaza ebyakakoola nali manyi byakulira tukutwala gye yakaliiranga Akram avuga atunulira mabina g'abakazi nze ndaba dokita yawonye ekibambulira ky'omusajja yali ayagala bakiŋŋamba waggulu tagwa mu mivuyo naye gwe omanyi okubeera n'omusajja nga buli saa mubeera mu mwagaddeko okufiira mu byamabina n'ekireera kye bandaga kyamabina ogukanulakanula amaaso kozi ani yayitanga muno oweeriiso omukyala oweeriiso naye bannange essaawa yonna omusajja akuwunzika ate bw'abanga w'e Masaka watakuswaza takuta anti w'e Masaka nga tamaze naye nga Asha n'abatukkirize Hajjati dokita gwayiise kyamulidde ne bw'anaakola atya ku ttaka kati ate omusajja yeeyagala bweyagazi ng'omulabamu obuzibu
ate kati dokita nze nganze munnange baatulumye dda nti tuli bannakyeyombekedde naye nze nganze amagezi ge mmuwa dokita Kulusumu toddamu laga musajja alina ku social media gireke bw'obanga gy'ali abeereyo mu cover by the si kirungi kulaga basajja bano Prince w'okweka mukazi wo oli mutuufu nnyo because amaaso amabi mangi olinako ex gye wali tajja kwagaliza kirungi tubaddeko gye tubadde naye twajja tulistinga laavu yaffe ya social media egenda eggwawo byadda bonna okimanyi mbu egenda eggwawo buli muntu yenna eyaleeta laavu mu limelight yaggwawo nze kati sisobola kwata simu yange nga mukuba bifaananyi era wenkikuba nkireka mu ssimu sisobola mutimbe lwaki mutimba mpromotinga musajja obuzibu buli ku social media kyenagirabyeko laavu bw'ogireeta ng'ogireetedde ku social media olina okuprovinga social media kyonna ekihappeninga kubanga kwebadde etambulira tuba tukyali awo nowe Masaka oyo ye namugambye era namugambiddewo ne mugamba akayimba kali bakayimba omusajja wabba mu bajja kuddayo gye yasooke weebale nange Chosen Becky mumuleke amutimu Chosen Becky ne bane Chosen Becky agadde bbaawe you guys Chosen Becky agadde bbaawe naye ate akasinze okunnyumira mbu bali abamuweereza message bamusuubiza nomuwa akasente akasinga Chosen Becky kamuwa tali kyasisuza kye yagambye nze abaddamu wamma Chosen Becky omusajja wo mukuume abamaaso amabi naye ani awaani ssente ndeka mukoona tatya Asha tukolera abantu sigenda kiruma mu Chosen Becky yateekamu ssente mu Sekajja mukwano Sekajja yamuteekamu Sekajja yateekamu laba noono ekyamujje wa Rashida kiki gali amaduuka g'obukaali gago Asha ekyamujje wa Rashida kiki ani Sekajja simanyi ekyamulejje mu ayina ne studio eko ebifaananyi ssebo muleme kujooga musajja waffe we mutyo mukwano gwe mirundi emeka lwongolaga ga Sekajja yakubye ebifaananyi ku mukolo ayina okubeera nga yadda mu kwemuula babysitter omanyi bw'oba emirimu guli omulimu omuntu bw'aba akuleesi ku mulimu olina okukola omulimu Sekajja kati alina okukola emirimu Chosen Becky amwagalako ali ng'abuusa ku baana b'amiri oyogedde kyaki mukwano anti abaana b'amiri ye yazadde owegwe yazadde itiizoke naye bali be bakulu ate balina okulaga laavu lwa nsonga kitaabwe okuba nga si yaliwo essaawa olino taata alina okulaga maama mbu am the dad naye kenyini yavayo n'atugamba abaana bange bafunye taata kati alina okutuukiriza okategedde atuukirize kiri Chosen Becky akalombolombo webale nnyo kati kiba kitegeeza alina okukola emirimu ayagala tayagala naye Chosen Becky bino mbimugamba ekikula amangu kifa mangu ekikula amangu kikola kifa mangu era essaawa yonna naawe leka atusabira musajja bwotyo anti era kyentegeeza olwo ekikula amangu kifa mangu naye essaawa yonna engeri gye yapapunkana okugwa mu laavu n'omusajja ne bakukuta amangu n'embiro era n'okuggwawo bwe guggwawo mu bwangu obw'ekitalo ate kyolina okumanya Sekajja yava ew'omukazi oli mukazi ki lwaki oleeta ebikadde Rashida yali akyamwa abantu balwanirako Rashida ate unaava fe abasajja otwalaba Sekajja engeri gye yavaamu ewa Rashida ne bano abakazi aboogera naye mujja kubeeramu big spenda era ojja kulaba Sekajja ng'ateguse ajja kikazi kigenda kukeramu bali mukana motoka yamwe beemoolera bajja muyita bamugambye girondemu yiiyo Mercedes Benz ngetunulanga muntu agenda kwogera ki yajja kuba mulala mukwano Sekajja why tuli eno tuli eri mikono gy'abakazi anti kati essaawa yonna tulina kapo ze tubadde tulaba ano abagenze ku TV ekiri ewamiremire ensambi laavu eyo girabe ey'abantu abo nina kyesisanyukira olaba Mami Info Trust ne Jebbi bakwata ebintu kintu kikulu olaba ojjukira strangles ezo zaali zizzeho scandal wakiraba nga bakijja muki mawulire kidde mu bbo n'emirembe n'ensambi ababiremeza mu mawulire ate babiremezaawo tuli ku subi kwenu anti era kakati era we wali obuzibu okay twetololera wate subi kwenu twandimwogeddeko mweno gundi wulira
Subi Queen ye yavuddeyo n'awaako information gye yayogedde Yes. tono ffe nga ffe abategeera ennyo abalina obwongo obungi abantu balayika bayawukana kati jjukira Subi Queen Pink Room bagambye tebakyamwagala naye yagambye tagenda kuddayo bamuyita Mirembe Beddings and Curtain naye Mirembe alabika si mwangu andabikira obutaba mwangu simanyi naye ng'ate ye Subi Queen mbu mukwano gwabo ate nno badde okima nze kisinga okunyumira mu ssaga eyo andi ono Happy Home ate bangamba omwami era naye mukwano gwa kati teri kinsesa by the way kati lwakwamwe muli balenzi Prince oli awo nze sigata migugu na mando kati obeera otya mukwano gwa ex wange gye nava ng'oli mukwano mukulabe gwe wakati wa Mirembe ne Subi buzibu ki nsambya oli mukwano gwa ex Subi Queen ayogera n'ensambya ate n'ayogera ne ayogera n'ensambya n'ayogera n'emirembe kati simanyi kye ati ye Subi agamba Mirembe Mirembe yamusanga amanyi nsambya kusanga nkumanyi kati kankubuyeko kasitole batumaliriza nayinako mukwano gwange baire Frank Abahuka ankubidde tumalirize sitole yagono Frank wanji mukwano oli otya yeni nkubidde ndi ku show wano nakulabyeko ng'oyogera ku bya True Leader bituufu oba balimba bituufu bamukutte ne Mariamu woba bombi musango ki ogwabatwaziza yali avuma mmozi ekisa kya Mukama nabiraba nga amuvuma ali ku CPS ekisa kya Mukama ate twawulidde mbu Najjati mwali naye bwavugidde mu Najjati mwali mubuzi akyali ku CPS akyali ku CPS baine emisango 25 nyabo omulabyekoko nze siri Kampala wadde toli Kampala ndi Karamoja okay ekitegeeza kituufu tweyanziza bannange byebyo nno tuliida ali mu kubunyogoga emisango 25 mabega wa Mitayimbwa emisango 25 gimanye Nasha olaba guba gumu n'otayira naye nkugamba ebigambo Prince wange mukwano sigenda kwewuba mukomera ate lwaki nze tonsuubirayo nsaba Mukama bannange komera bbi lwakuba mbagamba oba okubya akagi oba ogenda kuteri bwamwanyi bwamu Prince woba ovuma ng'omuntu okuyimirira mu kamera wano ng'ekuwaza toyita ngewandikoze eki oyina omuntu gw'olina okulipira ssaawa zino Uganda ne gw'otalina kulipira mu mazima mbadde nkimanyi I saw it coming essaawa yonna Trade balina omukwata mbadde nakirowoozaako naye tumusabire bambi naye setumanyi kubanga ewajati ku bintu bye babadde bakolaganye n'ajati tasobola kibi nnyo okuva ew'omuntu ng'akwita kwekokkola bwe yandikedde n'agamba Hajati ngenda kusigalawo nenyina emirimu gyange gye ntandise okukola tegimpa like budde kukola mu kubeera wano naye nja kujjanga oba olumu tubeerewo tukonekitinga ate era nja wonaabo neetaaze onkola ki nzijje nenyina emirimu gye njagala otandika okukola ne wabaawo n'okubanga omuntu musikaŋŋanya omuguwa mukweta toddamu ofiisi yange toddamu ofiisi yange byebyo nno ebiri naye nga tuliida muganda waffe bambi ne Mariam okusaasira kwaffe era tujja kutusaayo bambi kuba teri muntu ayagaliza munne ekkomera kuba bagamba ani yakayimba akwagaliza ekkomera aba akola ki akwagaliza ki agambe akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana kituufu naye nga atukusabire muganda waffe osobole ng'okubanga ovuumuka olusozi olwo obanga emisango 25 mizibu nnyo bagambye ni kisa kya Mukama nani nejjeno kale no kisa kya Mukama kale musobola okwegerezeganya ne waliwo lino erinnya erisembayo sirina kagenda mundeka waffe tuli banako naye nga Asha ebintu byo bwe bito bwe byabadde era abantu bo badde baagala kumanya naye nga ye True Leader awamu ne Mariam balira naye nga bambi ffe tetuli basanyufu kwanze Asha sina muntu gwenjagaliza kukomera
Bwatono bwe tubeera ku Life Experience Uganda, munnange ono atunda byamubulire. Abagambe beddings. Kigambo ekyo kiyinza. Beddings, masuuka, towels, nets, duvets, cushions, duvet covers, quilts, duvet cover, duvets, n'ebingi nnyo n'ebirala, ne pillows, fiber pillows. Osobola okunnoonyako Prince Liam official, nonnoonyako nanga nyina kyenjaba n'ogenda ku Shanalisha beddings. N'ennamba kweri awo Ashanaava, ennaku zino ndaba oludde okuteekako kagundi sikyakalabako. Sooka okateekeko abantu batwerabira. Njagala batunoonyeeko ekyano yaffe. Okusinga okuteekako abatwegayiriza twebeererako. Twebeerereko. Tubadde wano ku Silverback.